Teopista Namoga, Harriet Namuddo, Mutyaba Tomo, Salongo Katongole, Mayanja Yusufu, nga n'oluusi yeeyita kapiteeni era nga kigambibwa okuba nti bano babadde baddumira Rebecca Namiro, mukyala wa Reverend y'omu mu Kampala. N'abakyala abalala babayita kati beeyita n'abamaama byapa. Kuba yembo akyapa tugubera olunaku lumu kapa tutugobedde emyaka 3 tunnakifuna. Kigambibwa nti bano baludde nga bakozesa woofiisi y'ettaka mu ggwanga okumanya ebikwata ku ttaka ly'abantu olwo ne balyoka bacyanga ebiwandiiko ku bwannannyini ne balyeza. Bano okukwatibwa kididde bambega ba poliisi okumala akaseera nga babalinnya akagere okutuusa lwe babagombyemu obwala nga bagezaako okufera ekyapa ky'abakadde Kibirige Blasio Kizza ne Yokana Kasule. Bano nno twabakutte bagenze bafera abantu ate ekyewunyisa nti bamu ofiisi eri abakungu gye bali. Ettaka lino liri ku bugazi bwa yiika 200 nga liri mu mannya g'omugenzi Kasule Yokana Empije mu Town Council. Abafera abo bakozesa abamu ku b'enganda zaffe bannyinaffe ababawa information eyo ne babesinga ku information eyo ne bakola letters of administration then later ne bagezaako okukola ebyapa. Bano betusanze ku poliisi Empije obwedda beebwalabwala n'okwewala kamera zaffe era nga Namiro obwedda akuba amasimu ag'okumukomo okutaasibwa. Tugenze ku ttaka ly'abazeeyi bano ne batulambuza amalaalo g'abajjajjaabwe kyokka nga nago omusanvu abakwatiddwa babadde bagatunze. Kyaffe ettaka lino lyafuuka lyaffe mu myaka gya 1800 n'okutuusa kati lyaffe era kino kye kijja kyaffe wetuziikibwa ffenna. Ettaka lino tumazeeko emyaka mingi. Nzeediwa myaka 82. Abakadde basabye gavumenti eyongere okunoonyereza ku bakozi baayo mu kitongole ky'ebyettaka kubanga babakaabiza nnyo. Kiri buli wantu batufeze wano Empigi, Kampala office, Eruwero, Wakiso, ekitegeeza office zonna eza land office Mvundu. Batubotereze mu land office kubanga erimu abafere bangi nnyo ku by'ettaka. Omwogezi wa poliisi mu Katonga Region Field Mukasa akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano n'alaga okutya olw'obufere obw'ekika ekya waggulu obweyongera buli lukya. Era kinnyamiza nti ne mu bakungu mu lands office butandikira eyo beeyunga wamu n'abafere bano abali eno mu field. Era bano betukutte be bamu ku bangi abali eyo. Abakwate baguddwako emisango gy'obufere nga bakozesa olukojjokojjo era nga bakuvunaanibwa. Mu buufu bwe bumu Katemba abadde ku kitebe ky'ebyettaka e Masaka abasajja babadde bazze okukyusa ekyapa ky'ettaka nga bagamba nannyini kyo yafa bwe bamusanze eyo ne bagasimbagana. Bano babadde baleese ebbaluwa enjingirire ng'eriko obufaananyi bwa nannyini ttaka ne nnyina nga basaba okubawa ekyapa ekipya ku ttaka erisangibwa ebukulula mu kalungu eriwezaako yiika 10 nti kuba ekikadde ekyababulako. Abakwate kuliko Daniela Bainomugisha, Nedens Kayongo ngono broka wa ttaka, Kalisa Umar ow'ekawuku ku lw'Entebe ne Joseph Serwanje ow'ebukulula mu Kalongo ngono yabadde agamba nti yafuna obwannannyini ku ttaka lino. Nakiboneka jeni omumanyi. Ofisa nakafana nkiyateekako maama wono yafadda wabula babadde bakyalinze ekyapa bannannyini ttaka be bateekako nti baafa we batuukidde olwo ne zidde okunywa. Babuuziddwa oba nga bano babadde babamanyi nga Matama Ntengo. Omwana we yafa n'omuteeka waki lwaki tewakolegana n'ono omulamu? lwaki wajja mu kwewozaako Serwanje ategeezezza nti bamaze emyaka n'ebisiibo ku ttaka lino nga kwe kuli n'ebijja byabwe kyokka nga baludde nga banoonya nannyini ttaka nga babagamba nti yafa. Ku kyalo amaka gaffe kwegali agajjajja waffe ani yaleeta akafaananyi ka mama kuwuni looya. Ono ayongeddeko nti nabo basala amagezi ne bagenda mu bannamateeka mu Kampala abaabayambako okukola ekiwandiiko okulina obufaananyi ekiraga nti ekyapa ekituufu kyabula nga kino kye babadde basinziirako okusaba okukikyusa. Kirungi nnyo nabo babadde bazze okunona ekyapa kyabwe nga bakijje mu mannya ga maama wange bakitadde mu mannya gaabwe. Kakati we batuuze ne bajja ewa registra n'abakwata
n'ababuuza ekyapa kino gye bakijja. Bano poliisi okuva e Masaka ebagombyemu obwala era ne baggulwako emisango egy'okweyita kibatale n'okujingirira ebiwandiiko ng'omwogezi wa poliisi mu ttundutundu ly'e Masaka Ibn Senkombe bw'annyonnyola. Ng'okunoonyereza kuwedde bajja kuvunaanibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka. Jacinta Bwanika ne Joseph Kinobe.